Banaye bannayuganda leero lwakutaano nnaku z'omwezi 22 nakedde ku makya pulogulaamu yange yakusinkana mukulembeze wange era musinkanye ne twogeramu ne munnyonnyolamu wentuuse nebaza bannayuganda abankwatiddeko kuba wano buli mwakutukwatirako bukwatizi naye asitudde obujjanjabi nampa abantu babulidde nti n'okusomedde ebyokubeera controversial ebyo bingambye olekera okubeera kajjabangu azaala ekibya kiwonge nakwagaliza okuona obulungi muganda wange President Kaka ngende oleme tunafuizi bubeere ngaobeesobola kama akwasasirire muganda ojja kuba fiiti nze manyi ojja kuba amina olumu simunenya olumu obulwadde butabuloba omuntu omutwe bwetwangayo mulwadde agaana ddagala ng'ali ku kitanda baliganda bulijjo nga bamuwalya mpaka ate nga mulamu kweganga tannafuna bunafu buli buga nti banywesa munywesa n'akyawa n'omujjanjabi nga tayagala mulabako buba bulwadde olumu bulinnya ku mutwe kati sami nnyinza obutamunenyeza mukadde kano kaalimu naye mukama bw'amuyamba n'atereera omuntu yenna ategeera omuntu yenna omukulu omuntu yenna omulabufu abaako sayidi wayimiridde tabeera naaga kati obudde buno weetondedde bali n'ogamba nti bakusonyiwe era bano bakusobya nnyo tokyabeetaaga ate obudde buno oli eno kakagamba obulako sayidi ekwesiga obulako sayidi ekwesiga bubeera olina bali beera nabali olye nabo katono ye yali mu kwekalakaasa ye bw'agamba abasirikale ne bamukuba ye bw'agamba wano ndowooza bamubya honorable Nalukoola bwe wati awo kisoboka era n'omujjanjaba si kibi naye kyeŋŋamba bannange abalala bwe tuli abawagizi obuwagizi tekitegeeza nti NUP oba Kyagulanyi Ssentamu oba Lubongoya oba Mufumbiro oba ani nti alina okujjanjaba abalwadde bonna aba NUP eggwanga lyonna talina ddwaliro talina lifaalo hospital. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli kyokwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli kyoyagala. Mujje mbasomere edduwa pijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 71 0883. Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe. Kale tweyanzizza nnyo tweyanzeege gwa tulaba kw'emboozi mu UG kwe tuli ndi wano ne Haji Kazibwe Kapo gwe ndi nayo olunaku olwaleero tuzze tuwayemuko ku mboozi tulabe ebintu nga bwe bitambula. Naye nga tetunabagenda mu maaso mbadde nsaba nsooke nkujjanjabe nga nkuzigirira omusajja bamuyita Kojja Kimbo. Haji Kojja Kimbo omumanyi? Kojja Kimbo wajali eyo akugamba gwalina obulumi obw'enjawulo gwalina endwadde ez'enjawulo pressure sukaali ulcers ne bigwa mu kkowe eryo agamba nti wali jodduka bunambira kujjanjabe abakyala endwadde zammwe ez'omu kisenge n'abaami basiteesobola bulungi nnyo dduka bunambira Kojja Kimbowa ajja kuwa obujjanjabi obulungi ate ng'ekyenjawulo ntinamu abali ebweru delivery amukolera ddala so n'olw'ensonga eyo mudduke bunambirwa so okuba ng'ensonga azikwasaganya bulungi nnyo Kojja Kimbowa Herbal Research Clinic ali Lungujjaawo bava ku poliisi erungujja anoda ku Salt Media ekuba eridako erivaako n'ekipande oba okiraba kiriko Kojja Kimbowa Herbal Research Clinic ajja kuba akukolako bulungi nnyo kale mukubireko ku 070 987 esimu endala eri 075 45 93 075 45 93 oba mufuna bulungi nnyo Kojja Kimbowa. Soko nzikirize omukulu Kazibwe Kapo akubuuzeeko tutandikira awo. Sabo nsanyusa okulaba. Nange bwe ntyo abatulaba mwenna ku mukutu gwaffe guno assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwe bali kutulaba balina okuwaayo obudde
mukama katonda balina okubakuuma amina bakyawadde obulamu omanyi obeera eno ng'oyogera tomanyi nti abaali bakulaba bamu baafa babeerayo eyo nga yali muwagizi wo bambi nga yafa nolwoba tomumanyi era nga tewategeera nga tomanyi naye abakyali abalamu Mungu bakyakuumye tukyebalize katonda amina ennaku zino bagamba nti ozze buto kasayizi kyekyo sayizi geko kasawa nga mbakubiriza abantu bonna mu budde buno ndabye tulya bakole edduyiro kaduyiro kikulu niba tolina ssente zigenda mu jimu kolera ewaka naye gwe buli lunaku kifuule nti olina okutuuyanamu tulekerawo okulowooza nti omuntu atuuyanira ku mmere kola ebikutuuyanyamu dduka makubo ga bwereere tabaza abasajja nga bakwata aido oyinza okweddusaddusa onolaba nga bakuyodde aido naye embeera wootuukira nga bakyakukwata aido kitegeeza okyayirira nnyo nedduyiro omukolera ku mirimu kubanga waliwo omuntu nga tebakyamukwata aido nga bamulaba bulabi bati kali gwe kyogamba nti olengera abasirikale n'odduka nedda twali kinzirusa osigala ojjabuzi kujjako nga waliwo ensonga nnene bakwekalakaasa ng'okwo kuba bakwata buli gwe basanze naye osanze busanze basirikale batambula kawungeezi ova ku mirimu mbonaawe n'ofubutuka n'oyingira n'obuuka omwala n'ofubutuka nze ndi ntya lulinda mabegeri wanje lega nga Geoffrey ng'olinga atakola kiki ogezezzaako nali mayo bagwe wejjulira wejjuli emmere ogirya mu bungi kyogamba ngezezzaako obugeza sirina mulimu nnyo gwenkoze gw'amaanyi guli awo okugezaako tonnatuuka gamba nti excellent obulamu mbulamu nkugamba ogayale bugayaze nyogezezzaako kale tweyanzizza nnyo Haji bingi ebitambula mu ggwanga essaawa zino ndi mulimu gw'amawulire ogwo kati nga mu abayimbi tulina okolagana nammwe era Haji enkolagana yange naawe yava kukuba nti nno nze ndi mu mawulire gwe oli muyimbi era yini eyo kubanga byennyimbi ennyina obireetera obituusa ku bantu ate neetaagamu naye ennaku zino tebakusabaayo kapya ng'oludde osiriikiridde nja kuleeta naye sikyali ku peesa eri yafubutukafubutuka eyo sikyabirimu ebyo eyannoonya kapya oseba mu studio noonya kapya oba oyagala ngoba oli omisinga ng'owulira ku nkadde Haji omukulu Nnyombi Tembo yakulira UCC yabadde mu lukiiko n'abamu ku bakulira zi media n'ategeeza n'asaba yayisaawo n'asaba CDF General Muhoozi nti akole bunnambiro ku mulimu ogw'okutwala bannamawulire ekyankwanzi ng'ekibatwaza ekyankwanzi kuyita mu mbeera gye bayita orientation okubateeka mu mwoyo gwa ggwanga okubasomesa okukola okuweereza amawulire agali balanced n'okuba nga bakola ekyo bateekeddwa okukola nga bannamawulire ganti General Muhoozi sebo tusaba because General Muhoozi yatwitingako n'akyogerako emabegako keeyo ebbanga liyiseewo n'agamba nti enteekateeka eno njagala kuteekateeka bannamawulire mbatwala ekyankwanzi kati wano Nnyombi Tembo yo yasinzidde okumujjukiza nga nti enteekateeka eno gikoleko mangu abantu batwalibwe bannamawulire ekyankwanzi simanyi lwaki bagala kututwala kyankwanzi era simanyi lwaki CDF yalina okututwala General Muhoozi nze mmanyi nti akulira magye akulira ebitongole byonna bamukwata mundu mu ggwanga lwa CDF yakulira bonna buli mundu byonna gyolaba wano mu ggwanga amawulire gano mugaweereza baabawe mundu tetulina mundu General Muhoozi alina basomesa kiruwa nze mmanyi akwatagana na bitongole bibamukwata mundu amawulire nze manyi nti bagasomesa busomesa ku masomero ku university awo era waliwo degree ne diploma ne certificate nga okuguse bagiyitaani journalism kati bagenda bongerayo ebbaluwa endala mu mawulire mu bukugu nti tuzzeemu tubasomesezza era bagenda kutulaga n'abatayise
kaga neewunya bwewunya mu moyo gw'eggwanga gwe batugamba ffenna eggwanga okufuna omwoyo gwalyo bye birungi naawe eggwanga mwoli bye likutuusaako toyinza kufuna bufunyi mwoyo gwa ggwanga ng'eggwanga terikola birungi birikwagaza kibange baga nti gundi yiga okwagala mukazi wo ng'oddayo kuvuma nga bwakuvuma bwatakuwa mmere noga ne lwaki toyiga bwe baagala omukazi kakati omukazi akole birungi oba n'omusajja ne bagamba mukazi lwaki toyagala bbaawo ng'omusajja takola bifaanagana bya mwami by'alina kukola eggwanga toyinza lyagala bwagazi eggwanga lirina okuba nga likola ebintu bannansi be balisuubiramu kwe kufuna omwoyo gw'eggwanga yesu lwaki osobola ogenda ku mikolo ne bakuba naddala no mu Buganda ne bakuba oluyimba lw'eggwanga ne basigala nga batudde ne bateekako ekitiibwa kya Buganda abantu bonna ne bayimuka tewali abakase tewali agenda bakuba nitiryakibagamba lwampaka ate buli ogamba abantu ekintu olw'empaka tebakikwata kati mmwe bannamawulire ekyankwanzi mugenda kusoma ki babinyonyodde awo okusookera ddala batuseke mwoyo gwa ggwanga okwagala eggwanga lyaffe kyebalina okugamba yesi amawulire temuli ku mutindo naye ng'ekizibu kyemanyi temuli ku mutindo mutuufu bw'ogenda ku mikutu gy'empuliziganya egisinga bw'oga nti buli muntu aggyeyo certificate oba diploma oba diguli ku mulimu gwakola osobola okufuna 10% abazirina kyokka kyebandigambye mwami Nnyombi Tembo yandigambye nti buli muntu anaakolanga ku mukutu gw'amawulire emitongole sigamba zino zi YouTube channel kwana buli YouTube channel buli muntu asokole yiye teweebwa license waliwo promoter yabeera nnyo mu kamera nga bamukyaza waja nagamba nika nange njafuka wa mawulire nagula essimu nagula standi esawa zino era kyayamba nnyo obudde buno kiba kubeera nga tewaliwo social media singa opposition yavaawo singa social media teriiwo singa tewali opposition yavaawo olw'ensonga amawulire mangu ga kustopinga radio ne TV yani bakubulya ne byolina okwogera ne byotaakooneko naye kati ffenna twafuuka b'amawulire gwe reporter ate gwe editor ebyo nze mbyekolera nga sakate nenga kutuusaako wagamba nti kati bagatuwa mu bujjuvu tewali kusengejja byonna ndeeta lumu gwe wesengejjera ngwalaba omulabi yasengejja naye luli badde yange olukuŋŋaana lwamba bwe tuli bakulagamu akantu bwe kati kaddakiika emu nina obutawera oli waddembe okulondawo ewataanyumye oba n'alondawo wewakoleddeka era Kenny Luchamuzi yayogedde naye mu kweditinga wano olwokuba balina obudde butono ne batamuleeta bakulaga kamu ng'ayingira amayuuni tebakulaga ebyo n'ebyabadde eri bibadde ki kakati Honorable Nnyombi Tembo abadde alina gabuga nti ab'amawulire mu bbanga bweri tebuli muntu alina okuba n'ebbaluwa emukkiriza okukola amawulire ekyo kibadde kituufu amawulire ne gaddayo bannyini mulimu ne bagwefunza naye toyinza kugamba bugambi nti bagendagenda ekyankwanzi basome ekyankwanzi basomeseeyo abamawulire bati babagaye batwala lwampaka ate agenda alina ekibonezo kyafuna simanyi kusunsula bwe kunaaba nanteekateeka bwenaaba naye ndoza biza obutebera bya mpaka ayagadde bwe ndowooza bwe baba ayagadde bagende banyumye munda wamboozi kubanga toyinza kunsanga awo noŋŋamba nti ssebo tukutwala lwampaka oba osinzira wange ebbaluwa ekukkiriza okukola amawulire ogirina kakati eri ngenda kufunayo ki okwongera obukugu ku kyenkola kyendowooza nti Honorable Nnyombi Tembo ekyakyogedde mu ngeri ya byabufuzi olw'ensonga tugenda mu budde bwa kalulu kibayita okutiisatiisa abamawulire babeere nga boogera ebintu ebikwata ku sayidi emu era muwuliddeko ng'agamba nti radio ba TV eneetantala neerangirira ebivudde mu kulonda nga tebivudde kakiiko ka byakulonda ojja ggobwa ku mukutu gw'amawulire ogwo wummuzibwe kakati akakiiko k'ebyokulonda kalina ebitongole bye kaleeta naye omuntu abadde nakibunyuguzi wali ku polling station alabidde ddala n'okulonda waalondedde wa mawulire azze agambye nti gundi afunyewo 4 gundi 305 gundi kamu musango kigwa abazizza nga n'okubaawo abaddewo
wa mawulire abaddewo ebigenze mu maaso abirabye kati ate bagala bamulinde byalabye wona byafunye na police station na kinyigizi bigende Namboole kayizalo bimwenkera kwegamba mulimu ebintu nga ndaba oba kulonda kwe bandijje wonzi kwegamba teekawo ebintu byeweewuunya atukuba nakiri we batalukira ku bino nakiri bakisobola ne batabonyabonya bantu notabonyabonya abantu kisusse nga ate kyoyagala okimanyi bino biringanga boga nti nagenze Namboole waliyo omupiira liifa olwokuba tannalangiya nti guwedde 2-2 ate nga mu kisaawe mwerinze embasi zirabye ozirabye kati ekiŋŋaana okukubira omu ne mugamba guno guwedde 2-2 nga baga nti ozizza omusango kakati olwokuba FIFA leediyo kigigaana okwogera nega nti guwedde 2-2 noga nti tebannalangirira FIFA tena kyeyayogedde bw'oyogera byaki abalimba nabo naye abanayagala ekyankwanzi kyensaba mwami Nyombi Tembo ne CDF temukikola mu buwaze ayagala agende atayagala alekeyo waliwo abagala okujja kuba nalaba abantu abasinga bagenda eyo ekyankwanzi bo kyembuzi abasinga bebifaanyi nga vidiyo emisito nga bali mu byambalo by'amagye muntu waliwo abyegomba asobola okujja nga kyekimuleesa abaagala bagende niwe abatayagala mubateekako mbeera mubaleke baba tebaagadde nabule nnyo bakansala naddala b'opposition batwalibwa nnyo ekyankwanzi eyo era era ku nsonga zezimu nsonga mwoyo gwa ggwanga orientation kati mwoyo gwa ggwanga ow'amawulire kati gwe bw'ofuna omwoyo gwa ggwanga nze okinyingizaamu otya gwe gwempeereza kati abamawulire muli bameka mugenda kuyigirizaani mwoyo gwa ggwanga mutoyinza omwiza omwoyo gw'eggwanga asibye enjala omwana tamanyi bw'anadda ku ssomero ekigudo mwayita kifu agenze mu ddwaliro balumala okumukebera bamugagende bwera ogula eddagala bw'ateyiga omwoyo gw'eggwanga kati aguyiga atya kiba kifu nawe ogw'eggwanga oguyiga oti ekintu kibayita omwoyo gw'eggwanga kikuyingira wekka nze teryankaka kuba musiraamu ekintu omuntu kiba kyokka kikuyingira wekka nga ate ekintu ekisinga walalabyeko omuntu ku kyalo nga bamutumye Nikinemo bamabebbere omanyi nti bwakiyombera kikala nnyo bwayomba nalaga nti yagala okukyejjako erinnya likala nnyo kati abantu bajja kutandika okwebuuza lwaki batuyigiriza mwoyo gwa ggwanga lw'empaka lwaki batuyigiriza tubeere bamwoyo gwa ggwanga lwaki tuguyiga lwampaka lwaki si mirembe mukyeyagalire gwe omuntu muleke kukola ebimwagazisa eggwanga lyajja dyagala kyekyokka ye mwoyo gwa ggwanga olyagala wekka oba olikyawa wekka ebiri kukyaya nga bizze ebiri kwagaza birijja era ng'olyagala waliwo yaŋŋamba awo nti yambuza ekibuuzo naŋŋamba Geoffrey abakulembeze bano abagala okutusomesa mwoyo gwa ggwanga bwe baba nga ababbi b'ensimbi z'omuwoomusolo bo bennyini be bali mu gavumenti omate basomesa mwoyo gwa ggwanga ate be baba n'olya nti yabbye obuwumbi bwe buti yabbye sene bwe ziti nosanga amabba amabaati nga yazoggu basomesa omwoyo gw'eggwanga ng'ate yabba ag'abanaku abali ekalamojja bali baagala kuzimba njo n'azimbisiza biyumba bya mbuzi kati ate agamba mbube omwoyo gw'eggwanga gukuyingire abantu bano abafu omwoyo gw'eggwanga bamututegera mulala nga nabo bategeeza mulala kiyinza oba nga kye batatunyonnyolanga kati balina genda ku mativi na radio tubulya kye bategeeza oba gweguliwa simanyi gwogumanyi mwoyo gwa ggwanga mwoyo gwaguliza okwagala ensi yo berenga ojogerako birungi byerere nti bannange gavumenti ekoze enguudo bannange kino buli kimu kiri bulungi omuntu akyawa nnimiro ye ng'omugamba mwoyo gwa ggwanga omuntu alima kasooli emirundi egi ebiri ng'omusana bwe gumwokya n'atafuna sizoni ejja n'amubaza ate n'agwa akatale n'omusanga akeera ku ludo kati omuntu akyawa nnimiro ye ng'omugamba yigomo ng'ennimiro yemweyisiriza obubi n'agikyawa n'omusanga ku luddo nga ntiwe nga togenze mu nnimiro sente zaali zifiirayo bufiizi kakati omwoyo gw'eggwanga
omuntu gumuyingira eggwanga litambulanga bwalowooza oba bwe lirina okutambula kuba bwe linatambula buli omu ng'alowooza nabo balina bwe balowooza tebaba litambula bwe lityo ndowooza naye ebiri mwagaza eggwanga gavumenti yeeyina obbikola abantu ne baagala eggwanga lyabwe ng'omuntu bw'ayagala ddoola ne weeba ddoola emu wali osanze agifunyiza naye nga waliwo gwe bakuba nti gigolole bulungi naye lwaki ddoola yeweminye osanga omuntu nga kute siringi kyava mu bo mu ggwanga gyeva era ne bwogitwala okuzivungisa bakuweemu eza wano ng'okazinzezize tebakatwala kabalibwa mu nfu kireza takewayo teeka ettuufu sente zo zaagale bwe nkajja mu waleti muno nengenda nakuba nga kavunzevunze ku forex bureau bakagaana bakalaba zebanfu teri ddoola yefunyizafunyiza kaba kalamba kati nalina mukwano gwange eyo lumu oba budola bayali abujjibwa bannange bwali bw'ataano bwali buna kitegeeza ze sinyisi 2 ezo $2 siringi sizo za Uganda zali $2 ono tyagamba amafaranga 2 zali $2 naye bwe twali tutudde yazijeko zikeberako emirundi nga 8 nga bwe tutudde wano naye nga bwagira bw'ati sebawe yalinayo emitwalo gye nga 7 kati nebuuza omusajja ono buddoola 5 $2 naye nga buli kadde azikeberako buli kadde kyali kipya gyali waliwo waddeko ku mwana nga kyajja atandike sente ze zisooka n'omuwayo 10 asobola n'okuzuukuka ekyona akeberawo yatadde era ebiseera ebisinga muzikebera emirundi emingi nozisuusa ebifo yerabirawo yazitadde naga zaagudde naye nga yakyusizza ebifo bingi nateekako nalowooza bajja zibba najo nateekawa paka lweyerabire watuufu kati nayo asobola gwe gwali omulundi gwe okusobola okufuna ku ddoola ng'azaagala nnyo gwejolaba omuntu eyakatandika okufuna ssente bwagenda ku dduuka asooka kunoonyamu bukadde bwagulamu ekintu obupya asigaze obupya bubanga bwagenda okulya obuli mu kamwa abusengese mu waleti obupya kombe nabo agendera bugulamu eyo era bwe bagenda butwala ate munna baba bagenda butwala nabo ne bw'obutereko otya ne bw'obukuuma otya sizizo si byangu nnyo n'akatono era n'abakazi bangi abo abakazi abo abawala omuwa ebinusu bye 5 eby'emitwalo 5 ate wakibamuwamu emitwalo 2 yakaawamu akapya nga tomuwadde ebinusu bya 5 biweze emitwalo 5 waki omuwamu 3 obupya obw'omutwalo mbu wali awulira aswala okwata ebinusu bye5 naye nze sifaayo ku kika kya ssente kyonna mpozi nga tekigula naye ekigula gwe teekaawo nze nja kukwata mpola oli ne bakukutya y'ebinusu ogyetikka tewali buzibu nja kusula nga mbala gwe mpa ssente naye munne bali baba bakyali batiini haji tulabeka omuvubuka olunaku olwaleero era abantu babadde ne reactions ez'enjawulo omuvubuka bamuyita Sami oba Damite family omuvubuka ono kagamenti muna NUP y'omu ku abafutu soja abali babeera ennyo mu nsonga ze NUP tulaba wali ebiseera byatuuka awo n'afulumamuko eggwanga ng'ali mu life gye tuyita Lakizale life so nafuna n'omukyala n'amuwasa empeta omukyala mukulukulu bw'atyo nti buli omu n'agamba nti kati Sami ateredde kati struggle wadde agirimu naye era olaba nti ateredde ng'asula mu hoteri ez'ebbeeyi buli kimu kyonna aniweta akaseera katono Sami n'akomawo ne Uganda era n'akomawo ku NUP awo oluuyo bamukutte bamusibyemu kaawo avuddeyo amaze okuvaayo n'abeeramu ng'abeerezaamu kaawo n'abulamuko twagenza okuddamu okumulaba nga Sami alajanaga bannaayi nfa nga liripaza amututte ebbombo n'agamba nsaba kunnyamba abantu ba NUP tebanyambye nakubira gundi teyanyamba nakubira esigi teyanyamba nakubira gundi bannange nakubira zaako oyo y'amasimu n'ajjako nayogera bingi nnyo n'agamba kati wono wekituuse sikyaliko nti kati neyeetondera ate ng'akugamba nti
abasirikale bamukuba ne bamulwaza akawago ate n'abeetondera yes ate abamulwaza n'abeetondera mu ng'anoonya obujjanjabi bamujjanjabi era mu abo abamu ku abo be yayita yasubira okumuyamba n'agamba nti bano abange tebanyambye kati bane nga batali bange mujje kati munyambe abandwaza mu nnyambe n'ayita Bebe Cool era mbu n'amudduukirira buli kanaku amwebaza ekitali kibi yeetondera President Museveni n'akola biki byonna abo ne balowooza nti Sami kakati alabika nga ye ebya NUP n'ebyoposition n'ebyokulwanirira agweredde mu kintu ng'abivuddeko tekyolunaku olwaleero twali tuli awo ng'ali ku NUP kaseera katono ng'ali mu maaso ga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amwoyo ne ku ssente awo eziba zimujjanjaba awo kakati omuntu nga mulwadde olumu simunenya olumu obulwadde butabuloba omuntu omutwe bwe twangayo mulwadde agaana ddagala ng'ali ku kitanda baligaana bulijjo nga bamuwalya mpaka ate nga mulamu kweganga tannafuna bunafu buli buga nti banywesa munywesa n'akyawa n'omujjanjabi nga tayagala mulabako buba bulwadde olumu bulinnya ku mutwe kati Sami nnyinza obutamunenyeza mukadde kano kaalimu naye Mukama bw'amuyamba n'atereera omuntu yenna ategeera omuntu yenna omukulu omuntu yenna omulabufu abaako sayidi w'ayimiridde tabeera naaga kati obudde buno weetondedde bali n'ogamba nti bakusonyiwe era bano bakusobya nnyo tokyabeetaaga ate obudde buno oli eno kakagamba obulako sayidi ekwesiga obulako sayidi ekwesiga bubeera olina bali beera nabali olye nabo osirike obeere eyo gye bali abalya nabo ng'era ensi yabavaako n'abali eno gye bali negwe ku makya oyogera kino olweggulo oyogera kiri akawungeezi oyogera kino juzo kakati nze nga buge Katonda bwamuyamba n'amuddiza obulamu mmanyi Katonda ajja muyamba bajja mulongoosa atereere abeemu akagamba nti mba n'obwesigwa nawa wennyimiridde ekigambo kyange nkiyimirira ku ensonga yokka gye nnyinza okwogera ku muto wange Sami bwe tukiteeka mu generale mu bugazi nti abantu bangi nnyo bavuddeyo onajja n'agamba nti ngudde mu buzungu kuba nalabako abantu abamu nga bagamba nti lwaki abantu omuntu bw'alwala ng'oyo n'avaayo ng'alwadde lwaki alowooza nti NUP erina okumujjanjaba ng'ate oba oliawo n'obulwadde bw'afunye nga tiyabufuna nti oba bwekuusa ku NUP kati ono ye yali mu kwekalakaasa ye bw'agamba abasirikale ne bamukuba ye bw'agamba wano ndowooza bamubya Honorable Nalukoola awo wati awo kisoboka era n'omujjanjaba si kibi naye kyeŋŋamba bannanga abalala bwe tuli abawagizi obuwagizi tekitegeeza nti NUP oba Kyagulanyi Ssentamu oba Lubongoya oba Mufumbiro oba ani nti alina okujjanjaba abalwadde bonna aba NUP eggwanga lyonna talina ddwaliro talina referral hospital tewaliwo referral hospital nti ye NUP ate bwe mba mpagira siwagira Kyagulanyi nga muntu owagira nsonga kwayimiridde nga zifaanagana ezo ezikuluma buli muntu ovayo ng'olowooza nti owagira bali aba NUP ojja kunyiiga sukaali ne wanako ojaga lwaki bo bali eri banywa sukaali nze sinywa bono balengera mu mmotoka era mulaba bangi ng'agamba kati omwana wa Kyagulanyi mumulabye wuuli alina omuzungu mmwe muli basibe ani yaga nti omuntu agenda gwe mutaddewo abakulembedde okubanunula mbu muyina okufaanagana tetuli bayizi aye bayizi be babeera awo bonna bakutte entuula nga bonna empale olusi za bituli kubanga waliwo n'abamu ku bannabyabufuzi gw'olya n'agamba nti mwe muwagira Kyagulanyi mwe muli baavu naye yazimba ennyumba alina ennyumba bulokatambulira munene kakati kati gwe owagira ttiimu ki wano nze mpagira Maniyo owagira Maniyo kati striker wammwe abatebera ggolo mufaanagana kati ayagala mbu oli wuuli alina bugindi kakati avuga ennyonyi onanna oyo kisajja kyo kyagala nnyo ki onanna naye kyajja wano e Uganda nga abantu bakiyayanira kati baagala mbu omuntu aba ayagala mbu okuwagira omuntu nga kati omuntu gwe mufaanaganya embeera ate kati ani aba agenda obbakulembera mbu nga naye ayambadde Lugabire baagala Kyagulanyi owa Lugabire
Lubongo ya musapatu. Yes. Kugamba mulimu ebintu basiruwaza abantu. Nogo wakati ono ategeera ati. Kati no government yagenda mu nsiko. Ne Rwanagana Obote ne muwangula. Era singa bali bafaanagana n'abali nga abakulembedde afaanagana na bano banne. Tebandi wangude kubanga era olutalo lwali lwetaagisaamu ssente. Bwe mulwana ba mundu muyina okugula emmundu, muyina okugula ebyo, muyina okugula ebyambalo, muyina okutambula. Muyina okulya, muyina okujjanjabibwa. Kati baali baagala nga bafaanagana. Bibozibozi ebyo ebyobutamanya oba bivaawa naye enewe ye Uganda mwe tutambulya naye omuntu lekerawo buli kizibu kyofuna okulooza mbu ekibiina kirina okunyamba. Ekibiina tekijja kuyamba. Sigala ng'okola byokola ebya bulijjo oba olima sigala ng'olima nga bw'owagira. Kuba ne bw'onoobeera mu NRM eyamba baani? NRM. Teriyo bantu b'NRM bo tebalwala ne bafa. Balwala. Tebafa. Era bafa. Nga n'obujjanjabi tabuyina. Kakati naye yagambe kyate nno ye nga bawagira be balina mu buyinza. Niruusa okulwala n'obujjanjabi bubulalira n'obufa. Kati waliwo ensonga ate era y'abantu ng'oggyeko ey'obulwadde. Nolwo n'ensonga y'abantu oli n'abeera nagamba kati nja kwesimba gindi. Naye agenda okukuba mu ttooki bw'ati kwegamba manyi oba omuntu osoma embeera. Agenda okusoma embeera bw'ati ng'ekyamazima ku kaadi taliiko. Ogenda okulaba nnaku 2-3 nga nebikita nawera ng'agamba nti ate kati bana NUP nnungi Kyagulanyi waffe. Ogenda okulaba mu nnaku 2 nga ate akyusa gati NUP sajja tetubitegeera. Asajja ntubakwa tetubitegeera. Abo banoonya mirimu. Bannakigwanyizi buli kibiina gye bali. Bayitirivu. Bo babeera mu kuzannyira eno ne kati ensi egenda ebategera. Nze gwe okuva lwe twafuna emutimbagano guno buli muntu n'abeera w'amawulire tutegedde ensi etegedde ebintu bingi. Ekyali bantu b'olimbalimba nga bw'olabye bye babitulimbanga tukyalinda mawulire ga radio na TV. Tukyalina g'obuzaabuza era bangi nnyo abeeteeseteese okuvuma Nuupu nga bammiddwa kaadi. Sina kugibamma ng'omu ku mmwe abasinze bwaba bati bagikuumya ate waba tewali waagitutte. Baba bagitutte. Gwe weesimbyewo naye. Tesigadde mu bbanga okujja nga bagee 46 oba 5 tekuli agifunye. Naye kuba akagifunye kiteeza akusinze. Naye gye bali bateeseteese okuyomba era ebibiina bingi byonna ddala ku sayidi evuganya. Bakyagaanya okugaba kaadi zaabwe. Sikyagaanya okufuluma. Ate bajja bagenda ku maliriyo bagamba naye NUP lwaki eruddewo. Mukozesa abantu kakati mubakandaliza n'ombuuzo waye yammwe waje mwe mwamaliriza. Gye bayato owekibiina ekirala akaano lwa Nuupu okugaba kaadi. Amawulire g'ebyobufuzi gazikidde lwa Nuupu kuba tennagaba kaadi. Gonna gazikidde tewali mapya. Ne ggwe linda lweneegaba kaadi. Yes. Buli munnabyabufuzi amanyi okuvuma obulungi ajja funayo radio kwagenda ne TV. Ng'agenze kuvuma. Naye baaba yo Nuupu yokyekoze bannange. Zo kaadi ziruddewo abantu bali ku bunkenke. Yeruddewo yokka. Abantu bali ku naye nalabya waliwo ekizibu ekigenda okujja. NRM yokka yekyagabye. Kwa bo bagenda mu bumyufu bwa layini. Kibiina ki kyogambe kiriwo ekyagabye ku opposition. Nalabye gundi omuti yagabidde Democratic Front naye bali omukyalo gwe baleese wa Kampala. Anti talina akaavuganya. Bo mukisa gwe bayina. Mukulu Mukakwe Lubaga yayingidde dda. Ani amuvuganya? Ffe tulina abavuganya nga bangi mu kifo kimu. Bo Katonda omukisa gwe bawadde bajja omu nga tewali abavuganya n'ebifo ebimu tebalinayo bantu. Kati bali babala nti tebannagaba kaadi kati Mukakwe ani amuvuganye Lubaga. Mu DF. Omukazi g'ogambe yazze Kampala ku bw'abakyala. Yazze ku kyabakyala yazze ku kino ekiriko Lubongoya. Yazze ku kyabakyala Woman MP Kampala. Kati ani amuvuganya omulala mu kibiina kyabwe. Waliwo bweraliikidde bawo nawudde abantu abamu bwe bagamba nti NUP egenda funa okusomoozebwa nti bino ebibiina ebirala biswamye abaana babammiddwa kaadi. Ate nze njagala bagabe kaadi. Batandise okuboogereza. Ate nze njagala bagabe kaadi gwe bagimmye agende. Alimu omutima ogugenda agende bagimuwe mu DF oba bagimuwe mu mu PFF. Olwo PFF waliwo Ecological Party.
oba bagimuwe mu lusiniya gyayagala gy'abaalaga mumutegeerawo nti ono bulijjo nakigwanyizi mubira mumuwonye tuba tukoze nga kapa tumanyi kapa ezaala abaana nga bonna baayo biba bikuzeekuze mbiti neveyi n'ebikanga ebidduka ebigenda gy'emiyaayo kapa bwekola obusigalawo bwe bwana kapa esooka n'ebirinamu nebibanga ebikula kati ne nuupu omukisa gw'okkanga emiyaayo gigende gutuuse ukanga ebifubutuka ngoma kati nze njaga bagaba ekkaadi kati abagenda mu bibiina ebyo bagenda otegere nti babadde babo ebeera obawonye ne kapa bwekola oluzaala bapanga ebirinda nga ebiyonsa nga bibanga ebikulaakulamu ng'ebanga egenza obbinonera ekyokulya kyekola nga eva eringa ekanga nga bidduka emisinde emanya era tekikomawo bwe kidda tekiyonsa ekiruma emanya ogwo muyaayu olina settlement gye wakola olumu gye nalengera n'ogamba nti omuwagizi owa ddala ye muntu ali eno omuwagizi atanoonya kifo atana kyanoonya kifo kyonna tuba wakansalo tolina kyoyagala ne buli gwolaba nga ayina ekyebe gy'ayagala abasinga babaagala bifo nnamba esinga beyagala mulimu kati olwo omukulembeze oli ow'okuntikko yalina ekigendererwa kye eraga nti ekigendero kyange kyekino naye baba ng'alina abantu abakulembeze nga bo ate wano balaga nti bali naye mukozi ye naye ng'ate bali ku birala nnyo olwo bagenda kukola atya kutya okulaba ng'atuukiriza ekiruubirirwa kye kubanga bw'oba n'abakulembeze nga gwe kozi yo yakugenda mu maaso naye nga bakulaga nti bali naawe naye ng'ate bo kyotunuulidde bakulimba nga gwe gyotunudde ate bosi gye balaga abo abantu mu nsi olina okuba nabo si mu byabukulembeze weka byabufuzi n'emirimu gye tukola emirimu gye tukola toyinza kukola n'abantu nga bonna mwena ggoolo muyineemu abamu ggoolo muba n'emu lwampaka olw'okuba afunawo ekyokulya naye abantu abasinga buli omu aba atunudde walala nnamba esinga obungi bwe bayita obukulembeze okola n'abantu naye oluusi n'obategana nti tetuli ku kimu naye atya kwogera n'omulekerawo n'omulekaawo n'akola naye ng'omulaba kakati talina bwajja bba kebeera mu mitima munda nti oba byakulongoosa yensi mwe tutambulira kyekikula ky'abantu bonna mu bintu byonna byetubeeramu kati abakolera eki naye nkugambye tebatyagaba kaadi bagabe kaadi ng'obudde bukyali agende bamukubire gyali kubanga baŋŋambye batandise bino ebyenjalo byatandisaawo okulaba nti ono bali mu batandise okuboogereza ebibiina nga ki olusaniya DF PFF balinza okusikamu awo nga bafa bufi kuyingira kibiina oba kuwangula baagala kuwangula bagatta maanyi okwegatta ge maanyi okujjako ng'ogenze kunoonya bunoonya kabonero n'ebibiina biruwa g'obirabawo bibiina tebiriyo bibiina tebiriyo tewaliwo ekibiina kyonzaga nti kino gundi watafuna kaadi ng'agenda mu kino tebiriyo yes ekitundu nga kibaddeko edduwa nga basente zaabwe ezi 3 toyinza gamba nti tuluddewo gabula mbw ananyiiga jjagenda gye bassa akamyu era enva batagenda kufuna kubanga kakati ndaba otandise ogolageranya ente nakamyu naki ku mikolo tebifaanagana bibiina tebiriyo kibiina kyoyinza okugamba mu opposition kati ekiddirira Nuupu era kya Dokita Besigye ne Lord Mayor Lukwago PFF ebisigadde abantu baagana obiteekamu obwesige bannayuganda tebakyali bantu bakusaaga balengerera wala ebisigadde baagana obiteekamu obwesige ne bakola batya bo babatunuulidde bati babalaba sigadde tebabitedde mbwesige
ne bogendedde bweba bakugatta bugasse ku bali abatalina bwesige. Bakugatta ku batalina bwesige. Nawe n'ofuuka atalina bwesige. Ate abantu bakyuka kati tulina enzikiriza mu nsi nti tulina abasiraamu, tulina abakatuliki, tulina abaprotestante, tulina abalokole. Naye bw'olaba omuntu ng'avudde mu busiraamu enkya n'omusanga ennamirembe nga yabuulira era omanya nti n'ennamirembe waliyo ekikyamu. Kati g'omuntu yakava mu nuupu bamumye kaadi gwe eringa omugago oli mukulembeze. Tukuwadde kaadi yaffe, ja tukwe kaadi yaffe. Tulanga baawo ekikyamu mu bwangu ng'ate aviirize n'obusungu speed. Yes. Osooka n'omugamba sooka okkakane. Naye ate naye gwe waba mmye naye n'asala busazi bw'ati. Naye naye aba yeekaza. Kitegeeza gwe tikiti ojagala mu bulungi ne mu bubi. Kikyamu. Kuba nagwe nabadde naye naŋŋamba nti Ssekikubo bw'abanga agamba nti avudde mu NRM oluvannyuma lw'okugamba nti bamubbye mu kamyufu, lwaki teegese ku kibiina kirala? Ssekikubo muveeko. Lwaki teegese ku kibiina kirala naga nti ajja independent? Ssekikubo kaalozeeko nabo kabakirabe. Embeera bw'ekyo bw'eri. Tegusuulwa omulabe. Oyo alimbo. Oyo bannayuganda abayina mu 5. Yagamba mu byogera bye byamagezi ennyo. Babamu tebalwawo bigwamu. Bolo bitegera butegeezi. Oyo tegusuulwa. Zikasaga nti President Amini bamuleetera emirambo bagizuukiza naye naddamu n'agitta buto. So n'agikuba amasasi mu mutwe kati ne bagigayo. Ane sitole eyo si eyo mbo pastor yali avudde bweru ng'ajze ku prayer palace ku mulembe gwa Amini naye ne balanga nnyo nti azuukiza abafu atambuza abalema nga bwe toba Benini bwe yajja wano ewa pastor Kayanja mbu Amini n'agamba abayambi be nti olwo olukuŋŋaana nnyina oddubaamu zigenda okuwera essaawa nnya ng'atuuse mu kusaba wakati mbu kati pastor yamugamba nti omukulembeze ajje mbu n'agamba pastor yavudde bweru nti awo ku lukuŋŋaana ntuuka 8 mbu Amini ne bwanajja 11 nze wendi Mati yagambye azuukiza n'abafu nti yeeyo mbu ekyagaana pastor n'atumya emulaga emirambo 5 ne gijja mbu ate n'agamba musomo gijje mmoloka buli mulambo n'agukuba essasi mu mutwe tebamutega abalamu mbu olwagamba omulokole oli avudde e Bulaaya nti omusajja n'emirambo gigi n'agireesa tazzeemu n'agitta baba simu yaddamu okuvuga ku ssaawa 10 bamugambye azzeeyo alinnye ennyonyi agenze oyo tegusuulwa alimba banna singa babanga nze sirimba kale n'olw'ensonga eyo mu bufunze ebintu byebyo abantu tewali kigaana abantu kugaba tikiti era nze manyi nti NUP ekyalina byeyetegereza ekyokutya omuntu ogenda bwe bagikumma n'ogenda ng'ogenda ani gwe bateeka ku bunkenke bwoba oli eriye walungi tewali akutte genda kale nga tunatera okumaliriza waliwo ensonga etambudde ennyo eno ya bulijjo katuvudde erimbi obufuzi waliwo ensonga etambudde ennyo ku mukutu awo waliwo bayita ba motivational speakers abantu abajja nagaba bannange onakola business onokuba ne sente bweziti onakola business eno kati business eno bwegikola bwoti sente zino bwekola sente bweziti lyako bweziti tereka bweziti ebifaananako bwe bityo n'ebirala bino ebyokuzaamu abantu ba bulijjo amaanyi okusigala nga batambula ne waliwo omu yajja n'agamba nti omuntu okola business nga badde alina ssente katugeze na milioni 20 ng'agamba nti ffe kyoziteeka mu business sooka ozimbe ennyumba olw'ensonga nti ssente zino soziteeka mu business ne zikufa kati nga tolina woosula naye ng'agamba nti singa ozimbamu ennyumba osobera mu nnyumba eyo nga tosasula renti noddamu n'opangapanga buto ate n'ofuna ezinakola business abamu ne bakiwakanya nti okola business nti okuzimba ennyumba tezza magoba naye bw'okola business esooka okuyitimuka ate ne kuwa ssente ezizimba ennyumba ate nga ne business weeri so otalo badde lw'amaanyi ku social media awo muba motivational speaker bakola lwa bwereere
aboogezi tebatubuulira ssente mmeka ze baali boogerako muwendo bungi bwako ez'okuzimbamu ennyumba oba okukola bizinesi. waliwo omuntu nga muli mu kwogera alina miliyoni 5 tezizimba nju. waliwo gweoyogerako ng'alina miliyoni 2 ng'asobola n'okuzimba enju n'afuna ne kyakola. kwegamba naye ng'ekituufu kya byonna emirimu gino gy'olaba gitta ssente. naddala omulimu nga mupya oguyiga gulina omuwendo gwe gugenda nagwo. kati omuntu bw'aga nti kansooke nfune abantu bange babeera sirina we munenyeza. kati oyo yayogera oyo ng'aga nti okuzimba enju wakiri osooka mulimu awagira abantu okugenda ebweru oba tabawagira? era awagira kubanga abamu babona ekyokulabirako nti omuntu bubeera nga wagenda bweru kukola busente bwo busente bwokozeeyo soka bukolemu bizinesi oto nazimba nnyumba. nti awagidde abantu okugenda ebweru. omuntu okugenda ebweru nga tonnaba kufuna mulimu osooka noonoonye ezikutambuza osooka ogenda okufuna woosinziira okole omulimu. kati n'omuntu azimbye akayumba kano ku Kampala kuno aba ayagadde kufuna waanaasinziiranga agenda akola omulimu. teri akola mulimu ng'afubutuka mu kisaka. nedda yamanyi ki oba buno busente bwe mbadde ngenda okukwata nga 3 ag'okupangisa gentaddewo nga gengenda okutereka. nze siwagira muntu azanyira ku muntu asooka kunoonyeza abantu be babeera. ennaku eruma omuntu nga ebyokukola biweddewo kubanga zino sente z'okulya nozisaba ozisaba. muntu bw'omusana nagamba mpaayo omutwale waka ndese kiri bubi ogumuwa. naye bantu tebasaba tebagaba lenti. toyinza kusaba munomugaso asooka ompeeza lenti ezo tebazigaba. kusanga nti mpaayo waye bandi bimpaayo abiri aga rent ezo tebazigaba. naye ez'okulya abantu bazigaba banye enjala bweruma. kati omuntu asooka n'anoonya waanaasinziiranga agenda anoonya ssente kubanga byebimu byasobola okwejjusa ng'omulimu gusse ssente ze. naye akayumba ke baba akatunulako essanyu aliwulira naga akasaba alina we babeera kaŋŋende enjiye kaŋŋende mu kibuga ntetenkanye kyenaakwasa kyennamugira mu ffumba kyayi ŋŋende ntetenkanye. naye osobbi tetenkanya nga abantu olese balese ku street. kakati nze sisobola kuba sayidi ya muntu aga nti okuzimba akayumba kubi. kulungi. wadde n'omulimu mulungi naye omulimu gusobola ozitwala ate zonna n'otazirabako. kakati n'olwekyo omuntu okuzimba akayumba ke kirungi. oba nawo busente bwo sooka onoonye abantu sooka onoonye wonoosinziiranga newooleka abantu bo ogenda oyigge. omuntu naye bannange omanyi kati okuzira ntwera tugamba nti bane tusevinge abantu tulina okusevinga kubanga kati bwotasevinga osevinga kyotalina. kati omuntu alina nayoga ebintu n'omwewunya kati abantu musevinge ogenze mu kibuga ofunye emitwalo ebiri ewaka balya gumu kitundu kwotambula. kakati aba agamba kusevinga ki? gavumenti abakubiriza nnyo abantu musevinge bannange kubanga kakati wotasevinge obulamu bwomumaaso n'okweteekera obulamu bwomumaaso. kati ojo nga agamba tusiibe enjanze kuba bwe batugasawo nti abantu basiibye enjala tusevinge tugenda kukikola. naye banga abantu atogana nabo balye sente waliwo abantu abafuna sente nga bunaku zirina okuggwawo. ate ng'anyigiriza nnyo nga n'okulya tebalidde bulungi. be bagamba nti akolerera kulya nakwebaka. kakati oyo agogomoga sevinga abantu baffe. osanga omuntu ng'akola ssente naye ng'asevingira kwebaka. okitegeera nti nga bwakola emitwalo 2 ajjako 5 eza landlord ng'asula wali buli lunaku. waliwo n'abakola olwaleero ng'ate agenda okutuuka ku lunaku lw'enkya nga yalwewoze. nabo gye bali kati gw'omuntu bajja batabula emitwe. abantu bakola emirimu ne bamuwa omusaala ng'omwezi guweddeko naye ng'asaasanya ssente ezo ate n'asigala nga nayo n'amabanja. kati gw'ogamba agenda asevinga kyokka nga musajja tutanyweddeko yadde ecupa y'omwenge. kuba mwandige nti bazenywa mu mwenge nosaye tanyweddeeko mwenge tagenzeeko mu bakyala naye nga seeta zirina kati gweoyagala asevinga eziro.
Naye buli muntu alina enfuna ennungi ye alowooza amagezi ge kyekizibu ekiriwo buli muntu olaba alina buli alina enfuna ennungi alowooza amagezi ge nti mugezi muzibu buli afuna obulungi nti mugezi nnyo alowooza amagezi ge natamala nti Katonda era abalowooza banoona bamuyitako baasiriwala naye nga toyinzaga muntu kusevinga kyatalina saving bagikola ku kyoyina saving kitegeeza ssente enfisi nti osaasaanya otolako ez'ebyetaago newafikawo n'ozitereka kati omuntu gwe banenyayo yatazitutte mu kucakala naye nga ebyetaago bye bino ebitambula tebiyimirira kati ssente ez'enfisi ku bino ebyetaago byo ze bayita saving olabye bwenkagamye ezataasoma kakulu nnyo kakulu nnyo waliwo yaŋŋamba awo yambuuza nti naye Geoffrey lwaki ba motivational speaker ate bo bye boogera si bye bali oba si bye bakola ng'ebiruwa tasana lunagamba kakati okubeera obulungi ogaggawale ssente ozikwata obulamu bukyuke kola waliwo omuntu nina omusanga ate ye waliwo omuntu nga gakola nga bwenkola tukola nga bwenkugee tokola bwenkola tokola toba esifuuka kyendi waliwo omuntu ng'ebintu abimanyi nga ye byalema muleme naye ng'abimanyi kati obikubuulya si kibi naye ze biseera ebisinga soogera kisifaanana kakitegeeza nti baba boogera experience bye bayitamu goleme kubigwamu goleka ebigwamu kweyo aba abiyiseemu abimanyi kati ye kyagamba oyo ayogera ekyo buli makanika ayina emmotoka bangira bali ku bigere kati lwaki gogamba nti omusajja n'akanika emmotoka bwatyo ng'atambuza bigere kati kyeboogera bamakanika bangi mu kukola emmotoka balaga wala nga ye atambuza bigere ng'emmotoka nga tagigulanga nako omusajja yanguze nga toba n'abatambula oba balowooza nti buli muzimbi ayina enju omusajja yajja n'engatto nga nnungi banabatambuza batambuza nanguze engatto ne musasula ssente naye abatambula batigenda mutuna ekigere nga yambadde niigiina erimu ekituli kati nga omusajja onatunda ngatto ate aza tokuba ye nga yambadde niigiina bo balowooza buli muntu omuzimbi ayina enju kimuganda kuzimba nju nnungi era bangi tebalina naye nga bazimbi b'amaanyi ogenze noyogera ku kya makanika namukono gwange yabadde awo tuna bwe twalazaawo natwale bwetwatuuseewo nagamba naye wano neta okuntereza katala kano sima amata gagize nagamba omwana gutwabadde ne namugamba kati feka tujje naye gamba makanika oyo atereza katala kano koye nti kale kati yina alowooza nti giringa mitwalo nga gumu kitundu oba ebiri kati bwe twakomyewo nga makanika waali awo atuddali ku kifugi yamaze dda namubuuza sente mmeka makanika namugamba emitwalo 5 namugamba etala lya 6 gokanise mukanisi kantu waliri kutebeera lya kabulungi gwate ogamba 5 awo newabeerawo olutalo kakana nga amuwadde 3 nazikiriza n'agenda ono yadde agenda bwati omala najja ate ssebo nze nzikanise kano nabuuza n'agamba gwatani yagambye kwekanika tyati kabadde kagira wane eno naye koze nkakanise kati bamakanika baabaki bayaye bakimanyi bulungi nti abantu bavuga emmoloka naye tebazimanyi tebamanyi byezikwatako kati yeyambisa omukisa gw'obutama byezikwatako akubbe bayaye era ekyebiri yakimugjeemu era 5 ne giwera ono yazimuwadde ayo makati n'abuuza nga nti ono anakyakoze ku mmotoka nti yanaka agizaawo akantu naye nga n'ebigambo byayogera abyogera tebyatuka babeera abantu bonna mu mirimu gyabwe bayaye bayaye beyambisa obutamanya abo ye n'asalawo akubbe ate nono gwe twazze naye neyabadde makanika kuba nawudde amugamba naye nawe oli makanika kati okkiriza otya ebintu kale ndowooza ono yalese banne balye bajja munyigira nga bayingiridde oba so ensonga bwezityo bwe ziri naye ensonga endala tugitembeete tukome wano leero kulikayo omukulembeze omukulembeze navuddeyo naye toti ekifaananyi okiteekayo ne bategeera nti obuuzeza ku mukulembeze tulina kukiteekayo ssebo omanyi okutiitira kw'abasukka siri mu abo siri mu abo tebansomesa olunyankole
Sebo mukulembeze sebo mukyaliddeko ne tuwayamukawo ku mboozi manyi nti kati gwe bino bya bulijjo kuba kati gobeera naye ebadde naye ebbanga ddene gobeera naye naye nze ndowooza officially gulinga guno gwe gusoose ogwasukana ne Selector William twagenda Magere kola interview eyo ono William yatya nnyo yatya gwanga aliddukamu yali ageze mu convention naye bwe yatuuka eyo n'atya ng'obulamu ne bumunyumira teyatya buti nalaba enguudo nga za mulembe buli kimu kiraga nti asina Uganda bino birituuka ddyeka kantambule ku zino ezegolodde kagira bibeeramu mutuufu kayabeera anoonya obulamu so kati emirundi emira egizeeko abadde ajja eyo ku radio eyo gyembeera emirundi era giringa ebiri naye kati official gaa nti kati tugenze lubadde lwaleero sebo ekulikayo sebo nvuddeyo amasannyalaze kati ogawulira muli mayitirivu bw'otuusewo otegedde nti mukulembeze ati aŋŋambye salaamu aleikum ampatoledde salaamu kati empiseko buyisi bweti nga tumanyiri kyoddamu naye mande mugamba wa aleikum salaamu warahmatullahi wabarakatu nga kyekyo egimanyi bulungi erimu neggonna onootera okutoola sahada mukulu wange yagitoola naye agezezzaako nnyo naye kakasuke neerowooze amiina naye katukulinde mukulu gwe tugenda okulaba akunnyonnyola obulungi obuli mu busiraamu bannange omwana oli obusiraamu atambula nabwo era singa kyali nti gundi ono ayeddira ennyonyi akyaliyo ku leediyo eyo yani kose kose muleke waliwo omulala aliwo yenna waliyo kose waliyo nanseera nanseera gyali omundabira nanseera gyali talina tabu gyali eyo omundabira mugamba Haji Kazi bwakutumidde nnyo bana tuleke tubaleke tubagaliza kaseera kalungi Haji Sebo kutufiisiza kadde ku budde ku schedule gy'olina empanvu ennyo noga nti kakufisiyo kadde tujye tuwayeemu Sebo tukwebaza kale tubagaliza kaseera kalungi mweraba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangali ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli ky'okwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli ky'oyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 71 0883. Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe.